munyagwane babigira tumanyi bakola nga TV zibaita kola ekyo kati kankubulire kino kiri kimu nti Kyagulanyi yateeka abantu abasinga wano mu mbeera oba kitegeera n'afuuka olupimo bagiyita yardstick mu luzungu olwakolanga chemistry bagiyitanga gundi bagiyitanga confirmatory test ng'okozesa litmus paper nti yafuuka litmus paper y'ebyobufuzi. You can't talk about politics n'otayogera ku Kyagulanyi opimira ye kati ate najja ateekawo embeera nti bw'ajja n'omu yeeguli ogwasooka ogwaba full figure yaba exposinga n'aba inflatinga n'alowoozesa ensi nti bano be bantegeerera eno ye bakaruumu yange ye kitchen cabinet etegeerera oli n'agula oba okitegeera eno ye mota ye yingini kwennyimiridde nadduka kati of course yali abahudu wiikins nti ono yali amuhudu wiikins oba okitegeera kati ng'agenda kusooka ayonoonera essente ze ezisooka ng'ajja agula bafulufiga bajjo balamu oba okitegeera kati olwo ye aba akujja ku kifaananyi ekinene nakutega obunyeebwa akutega obunyeebwa n'ogula batalina mugaso n'omalirako ssente zaawo nakulowooza n'ekirala nti bano abalala bonna baapukamingi blog abaana bonna basinga balala n'abalowoozesa nti ogende wajje n'Omuseveni olina kwogera kuvuma ku Kyagulanyi kati wala nti buli avaayo alina kuvuma ono agende eri bw'ofuna ono oba omaze kyova olaba nti ye kennyini mu ntandikwaye yalowoozesa nnyo kati n'okujja okuleeta bano bonna abaali aba DP block Kyagulanyi yali asobola okuwangula akalu ka 221 ne BMP n'abaleeta nga talese ba DP block okyefumitirizako n'okirowooza Kyagulanyi yali asobola okgenda ewa Nambooze n'awangula nga nagwataddewo si Nambooze n'agenda ewa Mpuuga n'awangula nga nagwataddewo saani si Mpuuga anti kyekyabaleta naye bano yabaleeta okulowooza sooli nti bebazimbye superstructure eno era bona bakyawaniramu tetwamuzimba tetwamukola ate bajja bagwa mu nsobi yeemu bali abasooka gye baagwamu bafulufiga ne bamayinja kuba baagamba ngo noffe tumutegeera ne bamayinja bakikozesaamuwemimu naffe tumutegeera tusula naye kati ne bano ne bajja ne bagwa mu katego kali kennyininyini kati olwajja abaseeseetula kuba twalukako ne balowooza nti Mpuuga yategeerera Kyagulanyi naye nyingi akyeyita naye kennyini ng'akyeyita Nambooze n'akyogera kati mukikugu Kyagulanyi abuzaabuza bw'ogyeewuga bali nga sinsobola bannange Nambooze tuyigiddeko mmwe era mmwe buli kimu kyaffe kiki nawe oba omusiru n'ozimba naye Kyagulanyi ono yeewuunyisa byayogera n'ensalawo ye si bye bimu bw'ovaawo kati olanamukuba simu togundi mukole bwoti ne bwoti ng'olagira naye enjogera ye n'ensalawo ye surprisinga kati ekyo nkikubuulira nti Jero Museveni ebbanga lyonna yali azanyidde ebyobufuzi bya wano kikkiriza okigaane ne bwoba wamukyawa yali akyalimuuko akatono ku ddembe ly'obuntu Museveni nti 2016 laale zaali zikyakuba ku State Square yaabwe nga mu kibuga zibaamu 2016 nga laale zibaamu awo mu State Square 2016 Besigye ne Wamamba Ziraale baagikuba Nakivuba awo ne Katwe Jero Museveni ali Kololo bano bali wali ne Katwe nakuddeyo weebuuze Besigye n'ava Nambole nga yeewandiisa na beesaza n'ayingira ekibuga ne nakuddeyo weebuuze nti ki ekyamugaana ki ekyamujja ku kiri kye yali alowooza okuseseetuka okutandika okukola bino ogamba nti ekampani tebakubawo laali nti yajjayo kalaze entuufu njagala kikubula nti mu byobufuzi Jero Museveni ayinza okuba kino ekiwamba abantu n'okuba abantu ayinza oba naye takyagala naye yeesanga nga alina okukola okubaawo ye position yokka gy'alina okuteminga amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ekyo kyokka ky'alina okukola okulaba nti ono amusobola ku sipiidi kwaddukira oba kitegeera kati nti obuvumu bwe yakozesa n'amaanyi ge yakozesa NRM okuseseetuka okuva ku mbeera mwe yali okutandika okukozesa amaanyi eyo nayo credit ogimuwa mu Luganda bagamba nti omukazi anaanoba tasimba mwanyi mpozi nga azaddewo abaana n'abasinga asimba bijanjalo bya myezi 3 kuba essaawa yonna akola akuula agenda naye kyenjagala okuwula kiri kimu nti Kyagulanyi gavumenti tetera kusoma bubonero bwe teri kibiina kya byabufuzi kigenda malawo myezi gumu mwaka gumu myaka 5 kizimba bitebe bya byabufuzi kuba kiba kigenda ate nekira tunuulira wajja abizimbye omanyi nayo nsonga nkulu
tunula ebifo mwabizimba. How strategic are the places? Nayo nsonga nkulu. Kirwaki ekitebe tekitwala n'akizimba Kasangati? Ewuwe. Lwaki yakikwala n'akitwala e Mukono? Oba lwaki yakiteeka Kampala Road? Lwaki yakiteeka e Kololo? Naye akikwata akiteeka Makerere Kavule okuliraana abayizi we bali. Ebyo gavumenti befuna basobola bibatemera. Akikwata akiteeka Iganga. Lwaki yakiteeka mu Jjinja? Omutima gwa Busoga. Okitegeera. Kati bingi byonzo okunyonyola ku Kyagulanyi myaka gino etaano. Kati bigwayo.